Ono Kyagulanyi takyakuba wabula asekula busekuzi. In fact takyasekula wabula gunda bugunze. Bobi Wine kyakoze Muhoozi Kainerugaba just a few minutes ago wenkolede video eno naye eddakiika ntono nnyo emabega kyakoze Muhoozi tali kiddira amutadde wajja amutadde waagwa. Nkimanyi buli omu yeebuuza amukoze eki gweraba video eno mpaka lwegwaku, but please don't just watch, sharing video eno, subscribing, tapping a notification bell, following ate ondekere comment mu commentary section about this video. Katukomeo. Empire, it's the label. Empire, it's the label. All along omukutu ogumanyikibwanga ogwa X ku social media gubadde gutera okulumbibwa tweets ezenjawulo okuva ewa mukulu amanyikibwanga Muhoozi Kainerugaba ngono ye CDF wa Uganda ng'akola tweets oluusi mbutuufu nga tezeetaagisa. Tebadde nga nkola ya Bobi Wine always okuddamu such people, but of course olunaku olwaleero just a few hours from now bassebo ne bannyabo wenkoledde video eno. Bobi Wine, Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine atadde Muhoozi Wine okubanga agwa. Ero debate nkimanyi ebaddewo mu bantu bangi nnyo. Always bagamba nti Muhoozi abadde nga ayagala nnyo okubeera nga Bobi Wine naye nga kimulemye. Era nga yalowooza mbu omuntu ayinza omulemesa okubeera president wa Uganda ayinza kuba omuyekayeka Bobi Wine era nga amwepikira. Shaddaki Muhoozi ageze n'ateekayo tweet ku mukutu gwe gwa X. Tweet eyo ebadde bwetyo. Agambye nti killing Kabobi is an easy job. Very easy. He says he likes boxing. I invite him to a boxing match. Basebo ne banyabo. Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine atanywa matabangufu. Olwokuba tayagala muwa mileage. Ateta commentinze ku tweet ye just akuteka screenshot namugamba challenge accepted. If you beat me I will quit politics, and if I beat you you quit alcohol. Say when and I will say where. Banange amukubya mupiira amugambe nti challenge accepted. Nzikiriza challenge gyonsabye kuba wali amugambe I invite him to a boxing match namugamba challenge accepted. Wonkuba Muhoozi Kainerugaba wonkuba ngenda kubanga nva mu byobufuzi. Of course nakyogere ng'akimanyi konksure Muhoozi taina kyasobola mukola wobanga osobola okuinterpretinga eno post. Amugambe if you beat me I will quit politics. Remember politics on teyamuyingira muntu waliwo yamumutumamu. Teyamuyingira muntu mufuna mu sente. Yamuyingira because amwagala agala chusa gwanga lye. It is the last thing you can take Bobi Wine away from is quitting politics. Naye olaba gambe nti Muhoozi wa mukuba agenda quittinga politics publicly. Na mugamba ate wenkukuba ogenda kuitinga omwenge kugamba mweno statement gwesebo banya bandaba ataddemu ebintu bibiri. Ekisooka ataddemu ekyasinga okwagala, that is politics, kyotasobola mujjako. Nagamba nti wonkuba ogenda kunzijako kyesinga okwagala, it is politics. Naye ate ne kweri side nalondayo oli kyasinga okwagala mbu. Eno posti ya Bobi Wine yagikoze bana. Akasajja kamukubye nnyo kalimba, kamukubye nnyo. Ne wallahi ya Mungu nange kiki kyasinga okwagala. Wallahi ya Mungu gwe Muhoozi Kainerugaba n'ogenda mulingi ne Bobi Wine n'omukuba channel zange zonna nzidelitinga. Kuba nkimanyi tosobola
tosobolangako era tolisobola kuba omusajja amugambye nti say when and I will say where. Kuba yayagala a fair ground, tayagala bakube engumi emu ate abamaje bajje. Yogera lwoyagala ate yagamba in fact yo match never yinza okuba muhozi. Kuba kimanyi Bobi Wine ageza kwata muhozi mulingi nga talina mundu kikonde ku kikonde. Ayinza okuba oyo. Obusungu bwonna bwabadde nabwe ebbanga lyonna. Obusungu bwa Kawuma Yasini, obusungu bwa Buli, Butusooje yafuna obuzibu. Abomalira kwoyo. And of course Ugandans munegatte ko bannaino fai eno match. Omusajja wobanga Muhoozi Kainerugaba you are a real general. Nga yegwa CDF oyina amaanyi yegwa iso omusajja naffe bannayuganda bawagizibe tukuchallenginga Muhoozi Kainerugaba. Sigala ku kigambo kyo ogambye nti I invite him to a boxing match. Omusajja n'agamba nti challenge accepted nakuwa ne condition ekyokuwangula nti wamukuba ngalekera ujujo bya kitawo nga mufuga Muhoozi Kainerugaba okuba Bobi Wine mulingi agambye nga mufuga emirembe amina nga Uganda mujifula bwa kabaka naye nagamba nti wenkukuba mama ogenda kuleka echupa naye najireka. This was a very joking statement Bobi Wine did, but of course abadde agezaako muteeka wajja because amulabira kugamba njagala buli omu alaba video nambuulire mu commentary section gweno statement ya Bobi Wine yakoze n'agamba if you beat me I'll quit politics and if I beat you you quit alcohol. Say when and say where. Say when I will say and I will say where. Gwe otegedde kimweno statement wongeza ku mukutu ogwa X watadde comment eyo basemo ne banyabo essaawa zino twogerera X formerly known as Twitter is buzzing buli omu amaaso agatadde kweno tweet ya Bobi Wine gyakoze just a few hours ago. Ngekabeddeko mu commentary section of course ono amita Gabriel Buli agambe mwana Bobi byonna bikole naye tovuma mwenge gwaffe mwana namugamba siguvumye just njagala kugujjako abo abaguvumaganya kangene mu comments negwe Chewakoze guy ono nagamba nti Balama has chickened away from defending the general. In fear of facing Eddie Mutwe as curtain raise. Gwe Muhoozi Kainerugaba byonna byonna yandikoze yandibadde yesonyiwa Bobi Wine kubanga Bobi Wine agenda mulabisa ebbanga lyonna mpaka wabuliddeyo. This is the most trending tweet right now ku mukutu ogwa X. Gwe atali ku mukutu gwa X, trust me you are missing out so much kubanga eri kyatabye dda. Remember Bobi Wine is a civilian but trying to challenge a so-called general. Timu Muhoozi MK project tubadde tusaba challenge eno muleme gikomya waneeno mwesabidde akasajja ne kabagamba accepted yogera D to choosing a neutral ground bakukube ne nabikwetokoti. Disclaimer, whatever that has been said on this video mbivunanyizibwako nganze ate n'omukutu gubivunanyizibwako. Mubere bulungi tulinda kimu kyokka olunaku ndowooza mubere bulungi. Empire, it's the label. Empire.
It's the label.